kati bannayuganda bo bakubyensa kyawo omwana agenda te mu ssomero n'agaba emmotoka abo ba myoyo gya bwavu era nze n'agiwa omwana wange mumugamba musasule omulinde talina kyeyakoze kibi bwaba tamulinza agende kakale bwafuna owakazigo namuwa akamuli tamujja mu ssomero nze owange okwonooneka nga ayonoonese bulungi soke ate ayonoonese eki kati ekikulu kiri nti gavumenti nayo teyasobola kuwa abawimbi bano bola abagenda oluusi ne bava ne gavumenti nga bamwami Bobi Wine Bobi Wine tujja muteekamu abo mugagga nnyo yenzo oyingira politics ayina kalina asula kuyika 10 n'ebyo namulembe gwa Museveni olwaleero oba toyagala Museveni nga ate olina kalina oba oba ku Museveni Bobi Wine nekye nali ngamba John muganda wange ne bawasa King Saha ganti King Saha yali ku bufumbo nesira kimunyiza nnyo nga amagye ge gamukuuma motoka avuga za bbeeyi alina omwana wa muganda wa president ali mu kusiriwaza abalala so is a diversion so mu abayimbi abalala oba oli ku opposition oba oli ku NRM King Saha talina nnaku emuyimbya ennyimba ezo nze namuwa ssente gye ekyapa ky'amaka mwasula bwali kijjayo mu mawulire siridda ku mawulire naye nakimwe tuli myezi emeka so abe mu bufumbo bwagume ayoze empale za mwana wa Sale niwe twogera wano wa Jeno Sale yomu ku bashareholder kwano wa Jeno Sale kakati waba baso mwana w'omukulu n'atandika okulimba eggwanga nti ali bubi simanya abaje so hivazo nayagala kufuna kalulu so mu abagala okuwa King Saha nga muloza ali bubi nammwe never King Saha ali mu bufumbo era bamuwane sawa zalina okufumba zalina okujjulamu ekyemisana kwayi mwavu nokoze nikazo omukazi azibale obazi wera kolayini wanga yeche mukakasa mu baavu era nga twogera ddala ku King Saha yavaayo n'atakinga omuyimbi Chameleon n'agamba nti ayagala nnyo mulabisa ayagala nnyo ebyokumuvunnamira gwenga gwe kyo kitokyogerako nagambye nti King Saha kalimbwe ku Chameleon King Saha tena watuka Chameleon King Saha wako ayimbawa bwasoka Kampala ayimba we walala nayimba biki wali bakivulu kye baranga ayena medoki wa yimba kye okugenda nnyo otwala enjaga mu bigere biba musale bamutunga King Saha tayina na 10 King Saha ina frame ya Sezara ya bamusala bigere n'atwalira mu enjaga ne tayinza kutuka Chameleon wadde ku ntuyo z'ekigere enjage bayani yabagenze funa naye kati munnange ne bwafunira ddera ku bufumbo abwaba King Saha yepanka funa omukazi omulala baida muna ayogera ebyo wa agenda atule yali ku bufumbo ine ne Sawa bwagenda balako asuleyo agenda asule yala agiba namawulira makamalala nga siwa mwala wasale kati go mwana wa Jeno Sale ne King Saha yagula bine nadde ngamba no muganda wange ono webinyanyanyanya Suna Beni ayinza okwavuwala mu myaka egidimu ebiri maaso njogeredde wano ekisooka didde omanya abanyankole bo batusinga obugagga banoonya ebibiro by'ebisambi by'omukazi omukazi w'ebisambi by'omukisa tebamuta singa Suna Beni teyafuna nambwayo singa munaku naye bw'anaasula nambwayo ate tasobola na kumuggyako wadde akatundu kubanga ndi kusaidia nambwayo bakumuwa bukuumi njamuwa naye kubanga ebintu bino mu mateeka abikoze ne nambwayo oba yandibadde mu ndagaano bati yandibaddemu omwana wa nambwayo King Saha agenzo zimba Suna Beni agenzo zimba nga ali ne nambwayo era n'amuzaalamu nabaki n'omwana kakati ebyo nashe yaba mwana ne bba ne mama kati ono gwe yalese enkujje simanyi enkucha we yalese kakazi kigawo kayina byayanjudde ennaku egenda kuluma Suna Beni bino bimubuuliranga muvubuka munne awasa omula tewali buzi naye namuwa ekitiibwa kubanga nakana akakazi ke bayanjudde kaba kalalu bwe kadda mu nnyumba y'ono
Tosobola wejja okutegeera wayita Kisakya Mukama. Osegedde. Suna Ben tasobola kujja kyapa kino n'akikyusa. Kuba nze nnawanulira abanaku. Tekisoboka. Nga tumaliriza nti bino njagala kubitwala eri Minisita Mayanja. Minisita Mayanja alina we yabadde n'agamba Kabaka agule ettaka. Kati oluusi abantu abamu babeera batamidde. Ate mu butamiivu n'atategeera mwenge gwe yenywedde, anywa kitoko, n'anywa tonto, n'anywa enjaye, n'anywa caayi omukalu, n'alirako amenvu. Luusi n'aba n'ekiddukano ng'ate atamidde. Kati ye Minisita Mayanja. Saabataka ataagula ettaka. Baba ayagala kumanya kye bayita Obwakabaka bwa Buganda abuuze nze byantuukako. Mayanja ajja kutuuka okufaanana nga Kappa. Era bw'obanga ogamba Kabaka agula ettaka nga ggwe Mayanja, nze byantuukako, nze nafunako omuliro nga gunjokya nzekka nga tewali ankutteko. Nze nali ntamidde era buli omu akimanyi. Nentaake ngo Bwakabaka neeyambula ate nze nkweka. Naye nze nafuna omuliro paka lwe neetonda ne balabira ddala nga nali siri muntu mulamu. Naye nga Mayanja mulamu nga yali tatamidde nga taddukana. Nga minisita oyo n'amatama bwe gaabadde nga ayogera ebyo. Ajja kuwulira. Ajja kuwulira nga gumuluma ate tena waagwogera. Kubanga si bwe gusoose ffenna twakikola lumu ate ne tugwa mu bizibu ate nga tutamidde. N'abalala ate nze ne ngamba nti n'abalala ate ekyasinga okunnuma be baali bakola emmengo ng'abamu baali baminisita abalala baali ate nga be bajjanga oluvannyuma enjege eguddewo nga ate bampa ssente. Naye Minisita Mayanja bw'aba yabadde tatamidde yabadde alina ekiddukano. Ate akyetonda kyeyadde ategeera ffe twali tutamidde nga tuweddeko. Naye Kyamanja tekisonyiika. Ogaye Kabaka agenda agula ettaka kubanga oli minisita wa kapeeni. Museveni kyamugoba anayogeza ki? Tamale mirundi. Nze nabasaba ne bagaana nakati bannampa. Naye siriddamu oba bali nsonyiwa tebali nsonyiwa okwataako engo Bwakabaka. Yo nayita muganda wange Junior. Naye mugamba Junior, let us have a war between you and the family. Naye tolumba Bwakabaka. Twerabira nnyo nti gwe tulumba tatumanyi natumanyi. Kabaka tatumanyi tena kye tukola. Ne Mayiga tamumanyi. N'otamiira n'onywa obwenge bw'ekisalo gwe olaba nkyanywa. Era mutemunda bonna ku mubbaala nywa ku mazzi olaba nnywa. Kakati family ya Tamale mirundi erina issue zaabwe zisagala kudiscussingako as a family, bamama banjawulo, abaana bategeera bulala. That is okay, but the truth is tetuyinza kugatta Bwakabaka. Jjajja wa Tamale mirundi okuyimuka n'agenda Emmengo ne family ye, kubanga mirundi mu kuvaawo baalina ekibonoobono nga family. Nange kyenwanya nga nti family yange singa banzikiriza nange ntwala family. Ne bagamba ffe nga ffe abataali mu ebyo katwetonde. That was the essence of the meeting. So naye bino ebyaneetonze ntya tebeetonda lwa mirundi, beetonda olwa family eyaabwe, olwa mwana waabwe yalimu nga balowooza bonna baali bayisapootinga. So baali beenaazaako ekiki ebya mirundi byalinga akola. Naye Junior ndooza mumulaba ye ku family teyagiddamu. Naye nabo ndi mbawa amagezi baba baagala kitabo awumule mirembe nabo tebaleke kwavuwa tebateeka kitabo emawulire. Tewali ayinza kugoba mirundi Junior mu family. Osobola naye ati tewoyina kinene nnyo 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 kizitowa n'okusinga okuggyako gavumenti okujja omuntu mu kika kinene nnyo. Awo jjajja teyogera bano abaana aboogera abalina ensacca manya ffe ate bali iPhone buli butekino n'oluzola ebigambo ng'ebyo. Naye ekyasinga okutunyinga ennyo ye ssenga. Yagamba kiseraani gwe kitaawo yakola bino, which means waaliwo parallel line between the ssenga and the daddy. Naye tebalina buyinza even moral authority kugaana mirundi kugenda wajjwabwe okujjako nga bamugamba wazaalibwa wano kino kyekika kye ate tebalina era bumugaba kubanga maama waali mulamu. Naye ebyo tetwagala byogerako. People have their family issues. We don't need to discuss that one because sibamanyi nnyo. Naye nti ekyokumujja mu family tekisoboka. Ate akola ekyali yekka bali bangi kiri kyali kisetinge kubanga the family matter teyali tezinza genda mu simu
mawulire recordinga kanyuga bisirani biche naye kati kyensobola okwogerako kimu nti family ya mirundi teyina nsobi gyakola genda mu bwakabaka kwetonda tewali nsobi naye teyeti yetonda ku lwa mirundi betonda ku lwa family mirundi mwe yali ava nti bayinza okuba obwakabaka bugamba ekyo ekikati tuli kiramu kirabako naga nti ffe tetulina buki mutusonyiwe wa muganda ffe yasubya ku lwaffe tubola betonda afudde naye buli omu yayogera byayagala. waliwo ebitambula ku social media abaana ab'obuwala n'abazadde battanidde nnyo okucunya abaana baabwe abamu ne baba rapinga naye nga omwana nga muto abamu tubalabye ng'oli n'ayagamba okurepinga omwana w'emyezi 3 kati era biri kwegamba ekintu ekyo nga ggwe omuzadde osobola kyogera ku ki? Ekisooka kasooka njogere ku ky'omwana w'essomero eyaweereddwa emmotoka bintu bibiri eriyo ebirooto eby'obwavu n'ekirooto eky'obugagga. Nze ndi muzadde nnyina abaana abawala babakwana bali mu P1 ne bafuna bu boyfriend ne bazanya n'obuzannyo naye omwana gwe bakwanye n'eyamukwanye ayinza okuba teyamukwanye bino bya sex nga mukwano gwe namugamba nkuwadde ekirabo kyaki ky'emmotoka mwalabyeko lava mwabaddeko ebigambo success card in presence of a car. Kati bannayuganda bo bakubye ensakyawo omwana agenda temusomero n'agaba emmotoka abo ba myoyo gya bwavu era nze n'agiwa omwana wange mumugamba musasule omulinde talina kyeyakoze kibi bwaba tamulinza agende kakale bwafuna owakazigo namuwa akamuli tamujja mu ssomero nze owange okwonooneka nga ayonoonese bulungi itsoke ate ayonoonese eki naye nze saalabyeko bigambo bya mukwano yamugambye nkuwadde success card ng'emmotoka. waliwo ensonga ezibaddewo era awo era mu layini eyo nga Don Nasser bamukwata nga bagamba mbu nno omwana gwabadde naye mbu abadde tanneetuuka ate oluusi abadde amulabirira ng'amuteekamu ssente mpitirivu ng'amukozesa kati ebintu bya firimu siteebe biringa byona omwana gwe baasiba jjo omanyi kati no mu gavumenti ebintu bya gavumenti mbiveeko Don Nasser musetinge Don Nasser teri musango gena musinga ekisooka abadde ddi naye bamukutte ddi that is a fact. Don Nasser bano bamafia bali mu gavumenti baali baagala mukuba ssente ne bagamba bazitumye yesi papa iye sipapa yali asobola okubba TV so kati ebyo tubimanya ababirimu abasetinga abo babe ba gavumenti ne bakolegana amakooti ne bupoliisi kati Don Nasser yakoze eki kale omuwala abadde n'emyaka 10 lwaki omukwata leero osegedde kati ebyo bya Don Nasser bisetinga eyogasiya era tetusobola kuwuliriza ebyo kubanga Don Nasser singa bamukutte n'akawala akalala nga si ono naye gwe abadde naye ffe tetusobola kuwuliriza eyogasiya. Onabadde ayogera ku bwana buno abayogera ng'ono simanya yaani ebintu by'omusiraamu bino biri mu sayansi kuba mbigoberedde nga ndaba ajati yeekaabya baagaana akozesezza omwana wange ne in fact tesinaba kutegeera kwasagala kutetaaganya buno okunoonyereza kirabika musiraamu yekyawa ajati okusinziira ku bigambo bya mwana nti musiraamu yaleeta n'abaana be ewa ajati ono baatazaala ne babeera n'ono omwana gwe boogerako gwe baakozesa era omwana n'agamba twali tusulamu abantu 5 naye kirabika musiraamu yata ajati kubanga ajati mwenzi talina mwana wa musiraamu tetulina mwana wa musiraamu kumusiraamu agesi mwina mwana kale fact ogamba n'abaana n'ebirala effect biba bipanga naye ebyo sijja kubibeera those are family affairs naye ono yagambye akaana kano nkakozesa why do you go with the word eyagambye manya nsobola okukakozesa nemala nenkatta yandisoose kukakozesa kuba yakakudde video kati gwengera ogenda naye byokuleka bannayuganda batalina bidde byakukola era nabye Mr. Mulamba ne kooti ze baleese ebidongo abadongo ne babaleeta obwa minisita kati okwata omudongo omuntu yamanyire okuteekateeka ebidongo tomuwa minisita kati oyo minisita alina kulambika eggwanga n'entambula yalyo pulezidenti tasobola kumulira ebibudde
kati minisita omulamba n'omala obudde webaza poliisi webale kwata ono oli yagambye kale singa nkebakako nenkatta ekigambo bugambo kyokka yabadde ne vidiyo yaako lwaki tiyasooka kakozesa naga nkakozesezza era kankatte yali anonya media yeddeme lyetuyina do you give that time wakyo owaaba abudde minisita mulamba namulabye n'entuuyo tayina kyamagezi kyayina kwongera ku ggwanga kuwuliriza ebyo gasiya balamu ayinza kwongera kuki ku ggwanga balamu baali bakendeza Pierre Yumanyi kati ayina kikyayi kati gwe balamu asobola kukwata ne kapa nga yatugamba agenda kujeba Lutaaya ate babamaliza babo convictinga balamu tasobola kuwununula kapa mu balamu minister just linnya naye mu maanyi tayina gasobola kununula kapa wadde ogamba Ssaabasajja tebamusaba batyo wadde njagala nnyo okgenda Mengo gwanga ne bampa omukisa nze njagala obwakabaka bwa Buganda n'abavubuka abalala n'abalala bonna abandyezanyidde ku bwakabaka bankosenga example nti singa ndi weebwa omukisa ndibyogerera naye tebagamba Ssaabasajja ndi wano mu mawulire mpa omuki waliwo rules and procedures olina okukola ki nze ni Muganda atalinaamu wadde omusajja omulala ni Muganda ddala ndi musajja Muganda ddala ate ndi ne mu kika ekinene mu bwakabaka bwa Buganda naye ensobi ezikolebwa mu bantu naye kyandibadde nti buli muvubuka yandibadde akola ensobi mu bwangu nga tonayongerako birala weetonde biveeko byesonyiwe berokoka so naye bano abalowooza nti nze sijja kudda ku media kuleekaana mbwe bakabaka nyamba nange nje Mengo nze neetonda Ssaabasajja bwalikkiriza nawandiika nempa ebbaluwa bwalikkiriza bw'atalikkiriza sitiira nja kusigala ne Muganda gwe wali abagamba nti kakatono wadde akoze bino tumugobye okitegedde kuba nze ndi muzzukulu wa Nambi naye nze omutima gwange mmenyefu si malala naye bano baminisita bano abanoonya emmere kuba ayogedde bino bafune minisita yandibadde kweyoleva eyogera ebyo n'ebyo bijja kuggwa nange kati gwalabyeko abantuga siri wano Mengo olabyeko bantuga musajja yeetonda ate tutulabangako birala byazzeemu ate ntaakenga kati baataakinga bw'otaakinga obwakabaka nga nkuwa kati kubanga nze ndi wali kubanga nange ndabye obuwanga bwange bukola ki wadde ne mu gavumenti enkyekyuka naye obwakabaka tebukyuka kabaka asobola okuva mu nsansi omukono naye kabaka tavaawo so another one will cut generation will come naye abaana bange balibeerawo so that is why we do what gamba kino kyakolebwa mu nsobi close it yes